abeeranda ne bafunye ekizibu bagenda kulaba ekintu kye batalabangako fe endongo tuwe wampe we tuti endongo eri nakyo disco abeeranda bagudde ku kizibu. Yes. For we sing natural music, natural disco. Endongo etaliimu nnyo kutuuyana. Endongo etaliimu nnyo kuluma bujiji. Endongo etaliimu nnyo kukakasa. No, we are natural, bro. Wanika marobuzi. Woyambuka bukkirira abantu ne bagamba gosh. Kiki kye tuliko pawundi zaffe twasasudde zaaki. Nga bituboye. Mwanika eddobozi. Bitutamye obuukabuuka tetubitegeera. Era abeeranda ne mutuyambe. Fe abazeeranda ne tuli balalu. Corporate yo gireke ewaka. Fe tuwalampa bisenge. Tuwalampa mmeeza. Era emmeeza zibanga singumu. Tetulekawo statement eranda ne ku ttaka lya Queen. Nti mubaali bazze wano. Luno olunnabe lwayitawo 224. Mmwe mumanyirwe mulinziza. Fe tetujja na ndongo yaba epasi yakwemoola. Uya. Kati kulabula kiko abali ebungereza. Abali ebungereza kulabula kiko baba. Bafunye ekizibu. Batukirize n'emmeeza tuziwalampa. Abakazi bakiyiga ensi egenze ekyuka. Guno omulembe edda omuwala nga takkiririzaawo. Naye guno omulembe abawala bayiga okukkiririzaawo. Banguwe kubanga omusajja ajja kutomera ali ku bizinesi agenda mu ddiru ya bumbi bimeka bibiri talina budde enkya bukkubira wamuwadde namba muno iPhone yange ogiraba mujjudde essimu z'abawala miliyoni nga namba bakola muki mwebali nsobola n'okumwegomba ne mugamba mpe namba ye naye obudde obumukubira twogere ku nsonga y'omukwano kikanuka musaayi nga neegayirira muwala era aze njogererawo nyina n'enjogera embi mulaavu wa ekiri kitya nzijaamu leero kati tukoze tutya yenkwana yange gugwa tegugwa kuba tobimalanga ngenda ate kyotamanyi ondayizaaki status yeyo ndaba akawooto kawulira baba akalero kokekubi okawulidde otondaba iPhone wagula yakukabalaza Divorce chukuru oyagala nnyo layisi tokimanyi layisi agula bwanana kati nze yange njigamba bugambi restart ya iPhone ate n'eddoboozi ery'eggono iPhone yeeronda teringa masimu malala tebagiboggolera restart ya iPhone mpola n'akawoowo n'obwetowaze naye eyiyo kanze gigamba restart ya iPhone nga wa restart ya iPhone nga wa obadde weeyogeza ng'olinga mulalo ngwe buzibu ate nagirabye sintuufu erimu omwaka iPhone yo gyenjirabyeko neka Apple baakalumako ate yo kali kati yange kajjudde kati yange eyo kati yange enchupule eyo nchupule aka Apple akalumeko era bwe bayina iPhone nga ka Apple kalumeko nchupule kati origino kaba Apple eba namba teina kulumibwako nga bw'ogijja mu firiji kati iPhone yeyo olaba okanze gigamba restart ya iPhone nga wa n'owogana naye kati zirina entondo restart ki kati gira ebuziza omulongo tolaba ne bwonaawogana saagula buwanana divorce esimu eno weewale nnyo ebintu bya layisi era nze obulamu bwange nagamba ndi musiiwuufu neemanyi nkyemanyiiko naye nagamba ate sijja kuwasa mukazi mubi kubanga omukazi omubi akuzaalira abaana ababi ate nga bw'ogatta obubi n'ogattako nawe musiimu kati obubi ne bujjanga bweyongera ne bujjanga bulanda ekika kyonna ne kibeera kiki kibi kyova laba bw'obeeranga omusajja omubi obanga oli musiiwuufu wasa omukazi omuki omulungi ate era abakazi obutakwegayiza nnyo nakumanyirwa kw'abakazi mu nsi muno ebyo abakazi bye beemiima n'omukwana neyefuula nga atategedde n'omukubira essimu neyefuula nga atagiwulira n'omukwanira emyezi 3 nze newunya n'abasajja abakwanira abakazi emyezi 3 nze nga nkwana ki ku lugezigezi lwange nenematira yange nze kankubulira ompa n'ennamba yo nembula obudde obukubira kubanga nze omukazi buli lwe mukwanana neegayiriza ennyo nga ndowooza ku mbooko yange gye nalese ewaka nkanja ku maintaininga kisambi
ekyeru nze ne kabako we tuli kabako yaŋŋamba lunnabe ku kyendabye abakazi baffe tubongeremu ssente ekisambi akikuute kibeere kitya kyeru kati oli omukazi eyandikululunkanyiza ng'akwegayiriza nawe omutunula n'omwambuka bonna kati gwe mmanyira mbwondagako mbw'oli wakabi mbwonneegayiriza mu bbaala bwoti ebirowoozo nga biddukirawo wa mukazi wo ng'akoma nnyoko nga weegendere wa mukazi wo maintain nga mukazi wo togenda kumanyirwa abakazi bakkubo abakazi kyebeetaaga kikimu kubafaako gwefa kuyonja mukazi bw'oba toyagala kumanyirwa abakazi mu nsi muno ng'obakwana kukwegayiriza kubalaajanira omanye abakazi bageya bino bye mbasindikira bu WhatsApp bambi bebi nyamba nkufa gwe maama wange buli lwenkulaba omutima aweerezaako munena kiwulire nno bwe kiraajana kidivorce kikola ku BBS telefina nze seegayirira blood era abakazi bakiyiga ensi egenze ekyuka guno omulembe edda omuwala nga takkiririzaawo naye guno omulembe abawala bayiga okukkiririzaawo banguwe kubanga omusajja ajja kutomera ali ku bizinesi zaagenda mu ddiru ya buwumbi bimeka bibiri talina budde enkya bukkubira wamuwadde enamba muno iPhone yange ogiraba mujjudde essimu z'abawala emiliyoni nga namba bakola muki mwebali nsobola n'okumwegomba ne mugamba mpe enamba ye naye obudde obumukubira twogere ku nsonga y'omukwano bwabula werabira n'okwerabira ndinamusijeko n'enamba ate mbujjawa ayina osalira waawo salawo kutulirawo kubanga baba wala balowooza tukyalimu eri enkwana eyedda atugende tulabe essenge Masaka tusooka kukyala nkyakwetegereza bamaama byaggwawo abantu abalina ssente abakola divorce omanyi lwaki okeera kukola olembe kwegayirira nnyo ng'okwana oleme kulaajana nnyo okamuka omusaayi nga weegayirira omuwala haramu aramayina nze sikanuka musaayi nga neegayirira muwala era nze njogererawo nyina n'enjogera embi mulaavu owa ekiri kitya nzijaamu tukoze tutya yenkwana yange guggwa teguggwa kuba tobimala nga ŋŋenda ate kyotamanyi ondayizaaki status yeyo ndaba akawowo tokawulira okawulidde otondaba nyina status manyikiddwa mu kibuga biki byondayiza divorce okola ku BBS abasajja abagagga baba ne status zaabwe tomwegayiriza alina ofiisi ku Kisozi complex biki byoyagala ebisinga awo mulenzi omulaba alina future amanyikiddwa oli mu kumwetoolooza omuzeeno omuzeeri ate abawala ebibalulunkanya nno buntu butono nnyo bukipusikipusi obwo obwa kalameero temuli nnyo na bujuyisi kokoteiro everyone can afford it kyovala abasajja abagaga jjo nabadde ne Chris Kaipiniz nemugaa Chris wabonaabona nnyo kati bujja bumwakiramu nemugaa Chris wanyiridde nemmotoka wagireese empya Lengirova ate olinamu ne kabooki ojjukira ng'oli munaku ebwayise kakati njagala ondiire bano kajegere era awo wetuli Chris wanamugambye bwokoowa mpita nkuyambeko tutambuze ye bwakoowa wali kubanga alina status kati Don Chris omwegayirizaaki obali kati wademba okubali akajegere yes ali anyumirwa obulamu byesi bwetyo tunyumirwe musi tuliwo kunyumirwa nammwe abawala mulowooze nnyo kunyumirwa Katonda tewali kiyabawa mu kikaluubiriza abantu buli kimu yakibawa enensi Katonda yagituweesa ddembe ffena tuginyumirwe lwaki wetolooza munno teryagiinako buyinza essanyu Katonda liyakuwa yalikuwa oligabane n'abaki n'abalala so divorce embeera bwetyo kyekyo kyenkugambye nti buli lwokola ennyo akasenteko n'obaamu n'akantu ku mu nsawo abaana abawala nabo batunulenga divorce ankwanya avaawa tuku BBS telefina ayina erinnya ayina status address omuntu ayina status ayina address tebamwegayiriza ate omwetoolooze bikola ku banaku kuffe nga tukyali mu kaliyoki edda we twakoleranga kaliyoki ng'olaajanira omuwala nga ne pizza ogigula nga n'okukuulibwa bw'obeera omwavu nga tolina status tolina address okukuulibwa kiri mu mateeka okkirizibwa ekuba oba weegula naye nze yakozeemu 10 kyange nembeeramu n'akantu ekikeera okunkozesa gwe butanneegayiriza nnyo lwaki oba neetoolooza era abagagga balina ebigambo bitono guggwa gutya tukimala nkutegedde ntegedde ŋŋeze bw'oba olowooza enkya nja kukubira sijja kuba
nze no mwe muva oluyimba lw'abalukago olugagwe lubaala akuluma nze n'omugaga wange mukasa afuna enamba y'akawala nikanaalaba nga kajawe kati abaka akagira we kati waliwo omukwano wange Gerard yasaba akawunti ya banka abasajja beeterawo obulamu mu kwana bamuyita Gerard Events awangalira Sudan asuubula mamotoka yakusaba akawunti mpa akawunti yo ya banka lyavu akawunti kati wolabira omuwala nti fala obwedda yeeja akabyampewo abamu tebalina akawunti ajja azunga na lunamba lwa simu kapapula gayi bwatyo bw'abajoga nti kuno give me your bank account give me your bank account era abawala mwepalawuda empola nga tabangako n'akawunti efe tugenda tubuukateekeza abasajja abagagga ojja ne weepalawuda ne weekyanga gayi nakubisa teeke nagamba mpa akawunti ye ya banka kawungezi nakwirako akakadde weesootingi akusibye eddogo genda mu nnyumba yo weetooloola owanike emikono oba okuba oba tokuba gw'omanyi lubaale we bwammwe akuluma waliwo abawala lubaale baaluma omuwala wootegerera nti lubaale amuluma yoyo gwe bakwana lubaale ng'aluma omuwala benzi neemirirako n'atagaba nnamba ya ssimu oyo lubaale amuluma neredda namawulusu mulimu babulooka bamamotoka oyo lubaale musula basista baffe mbabulooka bamamotoka ate yes gwe kutwala essimu nkuggyeko ki nkututeeko mukwano twala essimu wulira byenkola ki weewala enjogera ya lubaale akuluma lengira ove kupakinzeeko waboda najja n'omwe namba lengira ove kupakinzeeko omusajja ayagala mwogere takusabye rifuti nti you were stranger balina obugambo bwabwe simanyi I don't talk to strangers not today essimu nagifuula bize gwe lubaale akuluma oliko empewo enkya emotoka ebakuyimiryako bweti gwasooka omugamba sebo obadde oyagala namba yange. How are you Janet? I admire you. Can I get your number? Yangu wa mwannyina tolwa gabe namba ova mbwavu ekika kyewammwe kikyuka ne bw'aba tavuga lengirova oba kawundu oba paso gwe wammwe wali emmotoka meka manye ekintu kye nayimbako temwakitegeera genda ogule emmotoka oleme kufanga toguze omwana atuleko wali mu maaso asobole akagere batekemu n'eddikini divorce abawala bayige ki okubaza obulamu eno ensi gye tuli mu divorce yakyuka nnyo ensi divorce ife abatambuddeko tugirabye divorce ensi ekyuse we twali tugimanyidde yavaawodde ebintu bingi bikyusa embulamu tulina okuyiga ensi bwetambula tosuubira musajja mugagga kwegayirira omwagale never nti mbadde nsaba onjagala esima kati tunaabiraba ebyo tebikola ng'omuntu ali okwo nga obudde abugyewa obudde nga buvuddewa abantu balina ebyokukola balowooza ku apartment zaabwe balina amabanja baagala ku travelinga abaana babaza mu masomero balina biruze ez'okusasula ani akyalina obudde bw'omukwano bukonvinsinga you to love me I don't have that time bro obudde tulina bw'oba okitegedde tukimale tugende ekigo Serena twebake kube ku ssente genda eka tunaddamu yenkola y'abasajja abaganda gituulire emabega tukoppa tugende Serena kigo musajja asasula ekisenge ky'eddola 10 oba 2 akusanyusa akuweeyo ebyo 5 bya dola genda eka kikyoyagala mu nsi baba obwo bwe bulamu abasajja abagaga batambuliramu tubeera nabo nemunyonyo omanyi ffe abaavu twasalawo kusemberera baki abagagga tukope empisa zaabwe tubeeko bye tuyiga bangamba omugagga omusembere n'okubanga olina emboozi emutwaliriza mu kaseera ako baagala nnyo emboozi ate abagagga baagala nnyo omuntu atabakubira pulaani teweegeziwaza bw'oba n'omusajja omugagga wuliriza mukyagamba omugagga bw'oba onaamuggyako ebintu wuliriza bwe bosi wange ekyo kikola kituufu ekyo kyoyogedde bosi kikola ate owakanya kyolina gwe omunaku olina musajja apaakinze emmotoka yabukadde 8 oleeta idea ki bosi okusinziira nga bwe ndalabye emmotoka wandigitaddeko yana tayazi oba site tayazi oli musiru wali watadde kaline wandikyusizaamuko emmotoka bampa eguddeyo bagikube ki
tikati bagikube gundi buno bwe bakuba libiti ebibozibozi by'abaavu omugagga enkyata kuzza ku mutto leero toli ke kalima ka Kenzo omanyi Kenzo yatambulira nnyo mbagagga siyo sentiment gye yali abigamba yawandika ng'oluyimba ku mutto lwa nsonga ya fujjo bw'otuula ku mutto gw'omugagga sirika kyagamba kyekyo wagamba tugende kati abagagga abamu banywa n'enjaga olina okumumanya nonga ate ina munywanyi wange yakabatabulira nonga ate bosi wange leero kenakuleetedde kayonjo kano si kenakawuka kano kenaleese bosi wange wetaaga okakubeko ngakamba kali katya omugaga kapuleni kayonjo bosi wange kali simaati bosi wange kano wetaaga okanyeko nakajjeyo mityana kalangalo ngakakati nzingirayo nga mukaago ndeetere nganyako nga bw'omusanga amazotte watambudde bulungi kano kayitirivu bw'omusanga amazotte omutigwe omutigwe nga kotandika omugamba lwaki oyisaawo mukama wange twandiyise wano tokubira mugagga pulani waliwo gwe bafulumya emotoka nga ndaba bafulumya kwegeziwaza kuwa birowoozo bitazimba omugagga yatandika bizinensi gojja omuwabuli lwaki wakiteeka nabukeera osobola divorce toyogeranga bintu ebyo ku bagagga kusirika busirisi bwakutuuza mu motoka program gyalina gyogoberera akutuuza mu motoka oyagala kwongeza esi otya yiyo osalako abavu tulina olugezigezi sajja akutuuza mu motoka ye yabukadde 87 n'otandika okumubuuza omutto bagusikirawa tuula abavu bamanyi olugezigezi babuuza atya nzikiririzaako ku ndabirwamu kati waliwo emmoroka ezitakkiriza ndabirwamu lengera ova tekkiriza ndabirwamu emmoroka y'omusajja ogiyingiza enfuufu obukadde 80 obuyingiza enfuufu mulimu esi saba esi ate olukuteereddeko esi ati mpulira nnyinyogoze nnyo njogera y'abawala baavu mikwano gyange ku salaama era namugaba ne mugaba Gwendo Bridget otuuse okudiba twalina omusajja omugagga mukubidde ekikopo tuli ekigo awoza esi ennyogoga nnyo oli musiru obulamu tiwabumanyiira genda ng'obumanyiira muzikiririzeeko baba amasimu g'omugagga gali mu miliyoni 4 muzikiririzeeko yagamba atya atudde mulengero omusajja amwegombi ate omusajja omugagga bwakutuuza mu motoka waliwo n'ebifo by'otayogera bakutuuza mu motoka yabukadde 80 njagala genda mulungu kulya ku kyennyanja olire mu motoka y'omusajja ekyennyanja kiwunye abawala abaavu bannange tukole tutya tuvula tujja mu interview nga zino tuyamba abantu mukyuke bannange temulowooza mbu tuba tweyogeza muyige mulengero ova tebasabira mu kyennyanja ky'emulungu basabiramu ki basabira hoteero basabiramu ka ice cream milkshake you know naye otudde mu motoka y'obusajja yabukadde 80 ntwala ku kyennyanja emulungu musajja akubuuza yeweeyo mulungu ogenda kya kusala malodi emotoka ebinnya omusajja akuteereddeko esi otandise okuza bannange ennyogoga nnyo ennyogoga muzikiririze nze mbasissa amaalo divorce twefiriziza ebirungi lw'amaalo lwakwolesa nnyo nnaku banaye divorce ennaku embi etukozeseza ebi ennaku eruma omuntu okimanyi esi omuwala atagitegeera ayagala bamusizeeko tuula muli bakuba omuzira era efu gye bawangaaliramu onnyogoge okimanyi omuzira ogwo gukola olususu nnyo kati osanga omuwala yavudde erinze banaye muzikiririzeeko oli mulengero ova yabukadde oteteeka jukira omugagga wano waliwo akaloking endabirwamu ya controllinga gwe oli wanasogamba tojja gissa webale kati gwoli eno tetenkanya bw'osika akantu kacaka osabye bluetooth tumiikiriza omugagga ali mu ndongo ye yaba tupaaka otandise kusumulula naba wano kagulawo tosibaawo luki oli stupid otyo meboka ekusaaze leero obudde butottolo omusajja ali kutupaaka 50 cent yes abagagga balina ennyimba ze bawuliriza sirindi yoni Maria Kale ze nnyimba zaabwe omutemu musabalo ekyo Namiro antu bajja kukyawo Namiro omukwano gwange kanjogera olwange nyinayo oli mu moroka otadde munnaffe otulabyeko nnyo otaddeko nali musiru oba nali mugezi mu mmotoka ye tiyasoma mugagga ate omunyumiza ebigezo kigamba malogo ono wangeri ki agamba wefunira amafuta wenkuleka takuza
abagagga akuwayo ssente ng'akwegobako kati so abantu bayigera ifu y'okuwangala n'abantu amateeka ki agalina okufuga omwavu ng'asemberedde omugagga toyogera nnyo ebigambo bibeere bitono bw'otuula mu mmotoka y'omugagga tosaba bluetooth kuzannya ennyimba z'atategeera agikuwadde otaddeko ennyimba zammwe enkadde agawalagana mu nkoola tegeera ennyimba ebintu byogo otaddeko ennyimba zammwe ez'abalongo uliita amaalo gaage waffe Masaka amateeka gali abiri eryokusatu tokkiriza ndabirwamu y'oli abantu balina obugezi abantu balina ne mu mmotoka zaffe ze tuvuga era jjo ndabadde munyiivu nnyo mulekeremu abantu betuwali futi okubbanga obuntu bwaffe mu mmotoka motoka bagibyemu omwana yabbye engatto yange engatto yange nabadde nakagigula naye obaani yayodde engatto yange ati mulimu nebutisu noteekamu akantu akasosola erinnyo emmotoka erina obuntu ale enaku zino weeronda neze kuva dda bwentyo ndi musajja muyonjo bwipisi bwange bulipubamu bwange obuntuntu bwange kapike gwe nojja n'olya pike wange n'omala n'omugaaya n'omusuula ku kapeti yange ngenda okugirongosa enkyanga kikwatiddemu nokonyaabonya omuntu emirundi ebiri omubbi ebintu ate omwozesa bw'oba okiwakana kino kyenjogera ab'emmotoka bakimanyi abantu bw'obatuuza mu mmotoka balina engeri gye balondamu obuntuntu bwe basanzemu naagenda nako leka ebintu byange mu mmotoka genda nga bwe nabireseemu va ku mmotoka yange tolonda obuti bw'amannyo bw'obugira bintu byange obiti wange muleke tomusojjererayo biti wange ampeweeza nkanzenga akagaaya ngenda mu ofiisi gw'okagaayiza okamazeemu n'emisuwa omaze okasudde ku mutto gwange ekigedde so abantu bayige banange temunyiiga gage mazima bwanno oyo oyinza onyiiga nga tonaggula mmotoka naffe tubiyize ku bantu ffe ababyogera tuli banaku naye tukoppa olaba nina emmotoka naye omuntu bwantwalako nze amateeka g'emmotoka ngamanyi ate owe emmotoka tomugandropinga wali wakutadde weewo waliwo bana bagamba oli mu kusimbula naye babadde ovanga ku papaazi nakubuuza ogenda yitawa gwenkolera programu ku mmotoka yange kwefu yange nomulabuzako kwefu nemugamba owayo genda yita saidi waliwo omukwano gwange twayawukana muyimbi otegeera nze njagala kuyita ku luguudo lwange lw'essalaama enfuufu bw'ejjanga nyambusa kakati nze nali ngenda mu programu zange naŋŋamba lwaki onzigiddemu wano mu nfuufu ne mugamba watandika ty okumpa amateeka ku mmotoka eyange bw'oba ogamba mbu sikugiramu mu nfuufu wano wensobodde okutuusaako efuna akwongerayo ngenda mu pulogulamu yange endala emmotoka nzibu ne bw'oba n'emmotoka eyiyo tolekanga emmotoka yo emmotoka togirekanga nze nagenda naizoniti embalala nga yantute mu mmotoka ye yange nagirese kalenda nabonaabona aizoni atuuka embalala alina ebinyankole tiyandeka ku kkubo naye muganda wange ngenda kulaba naatukunda nakomerawo mu baasi omugagga ng'akimanyi nyina emmotoka eyange toleka mmotoka emmotoka yo agimbuga yaŋŋamba ayesika embuga totanga kisumuluzo ekisumuluzo ekyo kiraba totanga obulamu bwo bwonna kizibuwala kibonyabonya okukikola ki okukifuna era bw'okikwatanga tekimalanga gakuva mu mukono ke kali akayimba kenayimba nti ate sigaba bisumuluzo okugikuwa afazaali nkukola ki nkuvugamu yeyo genda ogule emmotoka sigaba leka nkutwale woolaga abantu bakodo nnyo ku mmotoka zaabwe ale no batunyiigira oyo no yeeraga n'akamotoka yeeraga anti enedda omuntu yenna bw'obeera batera nnyo bikozesa jayo kaduduko batera nnyo okubikozesa muganda wange buli bw'owuliranga omuntu akola statement eyo n'abatulaba njagala kugamba abantu abatulaba wano ku kamera ku divorce wano ku celebrity track emmotoka tegulika bro emmotoka
tegulika ebirala byonna osobola essimu byangu owulidde essimu nge gireke essimu ettaka lyangu okuzimba kyangu emmotoka eyo eyinza obutaba nnyo ya bbeeyi kusinziira ku bizimbe biri mu kibuga naye essimu lweddengulu essimu eno kati lweddengulu simanyi eganye okusoma eteredde kati tena bakutereera ewagula kicupuli essimu ebadde awo nevaako layini ebakuguza kicupuli olabye nnyo bambi iphone naye ngenda bungereza ngenda UK nja kuleetera kale kati naye nge atebe tekoze bulungi ngenda UK tewagategedde by the way ensonga ennene ebadde esinza ensonga esinza okunoonyeseza y'ensonga y'ebungereza okay ekogedde emaze nevaamu omwasi simanyi oba ina kyeyagala ebyessimu nja kwegayirira bakama bange abeeranda nimbakubira enduulu mbagambe manye emboozi zo baŋŋambye baziraba bazinyumira abantu banyumirwa emboozi zaffe ate neera kati tulabye abantu batusabire abantu batandise okunyiiga abantu batandise okunyiiga ninge nagikasa gikasuka ogisse wali tukolere abantu kaakati omanyi nalabye posta ey'ebungereza nga kuliko liri puzzle onnabe kwata mama eyogera lulimi ki olwo olugundi olwo oluzungu lumalaysia luzungu naawe lumalaysia olwo kaakati nalabye posta eyo yasooka kwaliko abayimbi abalala ebaddeyo akaseera nga bategeka show eyo samabash ng'etambula naye mutima nakirowoozaako nze nganze nagamba naye eno si yandibadde chance yaliri puzzle anti mpuliriza puzzle oba mu kaseera kano liri puzzle ng'olina enkudi gye bayita chance y'essaawa zino mu kaseera kano bwe budde bwo okitegeera sigambe nti bakuwe bwi chance nti bakutwala butwaza kati ate singa badde bakuwa bwi chance okimanyi nti ku posita eyo gwali waggulu okwo gwatudde ku banno kati ngenda okulaba posita eyo twazirunda mu kuliko eyo nnyo mu lugendo ndi waggulu nda posita eyo abakulu nga bantu bwe nagirabye eggulo nezijukira akayimba ke bagamba nti mukama teerabira abantu ki bantu be neŋŋamba liri puzzle era wenagirabidde wenakubidde essimu ng'obudde bukya ekiro kya leero ze nali nakagiraba naye nga ate wagitadde ensanga 7 emabega neŋŋamba kankubira liri puzzle essimu nga tuli ku kyabassa ekiro ku CBS nga mpulira essanyu neŋŋamba nga saasa bitegeera kiyeba nange kongizi kati okola ku CBS FM kiro ene yali mu dictator Mark tibaayo ne DJ Neck the son of music the son of music ne program eyo yali yamulembe ate no yali mu n'oluseke lwamu lukyali mu ngedda ate lwavaamu ddi luseke lwanyumanga awo okutuuzaako awo anti akatto kaba bwe kati ono bwavaida lwabanga mu dictator Maka ngaawewa ku 89.2 wali Alexander Lujja mwenda katonyeze ebbiri we buzibidde ng'eggwanga Uganda baramwe bapresenta muwoomerwa mwabanga mu dictator Maka ate ka esibuka kubako ngaawewa nga mulimu Alexander Lujja naye mwe munyumiddwa Alexander Lujja wamulabako twakola ne kubiri yayogeranga ebyafaayo n'alyoka akumenyera ebifo Isirayiri ng'owulira ddala Isirayiri ogirabako mu buliri w'otudde simanyi oba bakyabawuliranga edda ku radio eyo programu we twajjira eya bagiyitanga gundi abaliko understand bakyagiyita abaliko bagiyita night sip lwaki erinnya mwalikyusa tetumanyi abaliko understand olwo tukuba yiiti nga akatebe kaba bwe kati tukkirira e Masaka eyo abaliko understand yakubanga ebisaawe ffe twalinga abayimbi baayo abaliko understand ng'abantu bagula emmeza okuva awo ebungereza mu America okusaponsalinga dictator Maka na Alexander Lujja webale nnyo kati eyo show ng'eriko dictator Maka ng'abayimbi basimba line mu CBS okuva ssaawa 3 ez'ekiro mpaka ku makya nga mulemera nawe enkya ne mudda
ngwaberangawo Tamugi Tamugi akyaliyo Tamugi gyali bambi gyali ku CBS essebo ng'okuteeka ku mpewo abakulu olina obbagulirayo ka juice bwe biri ne bakama baffe tebibanyiiza kuba bakama baffe nabo baagala omukozi akole ng'ali mu kuki ku maanyi bawulira musajja weesheje okola paka ku macha Ssaabasajja yabawa ate kati gwe tolabye paka lasiti olwetandika dikiteeta Maka ne Alexander Lujja baalinanga emmere yaabwe eri special kuva ku paka lasiti enteeketeeke ey'abaliko understand waliwo oluseke mmwe munyumiddwa CBS mmwe era ndowooza naye mmwe munyumiddwa ki CBS munyumiddwa ki mmwe abakolayo kati gwe unyumiddwa ki ku CBS tunyumirwa abaana batuzanga katebe temunyumiddwa show ye London soka tutudde ku show ye London lili puzzle Katonda terabira abantu lili puzzle ogenda Bungereza Bungereza enkudi efuuse enkudi amawulire gakusanga wa ne bagamba nti puzzle tukwagala oje on board ndoze beera anasoose nendaba nzibuli ku simu kuno tuba tubiraba mbadde nga ndaba bannalandana nga banyumirwa oluyimba lw'enkudi okukamala obukamazi wali Bungereza n'abantu nga bampeereza obubaka ne baŋŋamba musajja gwe oluyimba lwo George Will Drive yasooka okunkubira nangamba waayo oluyimba lwo wano lukuba kuva Manchester ne lukkirira Chelsea ne lukkirira Tottenham okitegeera nga babimpeereza waliyo Urubeta Soja waliyo mikwano gyange baganda bange abawangalira mu London kabagamba naye oluyimba luno olw'enkudi lukuba nnyo mu London wano lukuba nnyo mu London kati gyo waliyo pate yabaddeko awira alongomba ne baŋŋamba abantu ne basanyuke ne balwagala nnyo fe abakkiriza mu Katonda awo ne twebaza buki bwebaza kubanga devotion okuyimba kuno si kyangu kola kintu bantu ne bakola ki ne bakyagala so nabadde awo abakulu nga bankubira nabadde nva Masaka eyo nga baŋŋamba twandibadde tulaba engeri gye tukwetaaga mu Royal Agency ekwa e London ne mbagamba Royal Agency e London ne mbagamba ya naye nabadde nkimanyiiko kubanga nze nakubakubadde ennyimba ndoza kiba kabakadde na biseera aba global talent yaman abami ne bajja ne tugenda mu ntegeeragana era ndozange ennaku z'omwezi 6 July tugenda kubeera mu Royal Agency wabula ekyenjawulo ekyansanyusizza maybe saagala kukyewaaniramu nnyo nti okujja n'embeera on board ate abakulu nabo ne baŋŋamba nti abantu bakwesunze nnyo okukola ki era kati natandise edda lyaso ezaki anti ffe tewali we tuyimba ne tutalekawo statement ffe tebatuwangulira ku sho osobola otuwangulira mu music naye waliwo wano abayimbi bootawangulira mu kkubalaga liri puzzle kabako gravity Daxikateero abo tebatuwangulira ku stage tuwangulire ewalala osobola otuwangula naye nga si ku stage ewalala osobola otuwangulirayo ku YouTube eyo views kwe ku social media eyo bane likes nyingi ekikumba n'otuwangula endorsement n'otuwangula naye omanyi koti y'abantu wetuulira nga bakwegesa amaaso bwe bati nga bwe tugenda okubeera ewa hamu awo fe abayaaye we tuba twagala tukube sama tukube sama tukole tuti kati kuwangula tebatuwangulira ku stage divorce n'abatulaba abantu bakimanyi biri byonna osobola okutuwangula liri puzzle kabako gravity Daxikateero tebatuwangulira ku stage naawe dayira etetujjamu engoye kabako bino byawalampa ku stage waggulu neyeewuuba fe batuwangula abeera ndani bafunye ekizibu bagenda kulaba ekintu kye batalabangako fe endongo tuwe wampe we tuti endongo eri nakyo disco abeera ndani bagudde ku kizibu yes for we sing nacho music nacho disco endongo etaliimu nnyo kutuuyana endongo etaliimu nnyo kuluma bujiji endongo etaliimu nnyo kukakasa no we are nacho bro wanika marobuzi woyambuka bukkirira abantu ne bagamba gosh
kiki kye tuliko pawundi zaffe twasasudde zaaki nga bituboye mwebawanike eddoboozi bitutamye obuukabuuka tetubitegeera ekintu ekyo yali akirina yali mukama wange Bobi Wine awewa endongo awewa bw'ati endongo n'agireeta mu freestyle n'awaana kubaagala n'abatuddemu omanyi abayimbi tebamanyi kunyumisa mu digido tebaawula studio tebaawula na stage kuba kuwewa kuba kunyumisa kuba kuwombesa bbi abantu kubalinnya ku mutwe enkyaba kulojje ate bukyanga twawo nti omwana kye yatukoze nti ate bakuyita nteri lunabe abayita mu motoka mukwano gw'abangi ndi musajja waabwe kati endongo fe tuwewa mpewe tuti bali abala bakola batya kutuuya naafiira ku abantu bazze kunywa n'otabatamiiza abantu kwegamba bazze kunyumirwa n'otabatamiiza ne batafuna kiro kirungi tebereza abantu bazze kulaba kusanyuka ate ne baddayo nga banyiivu tomanyi byebisuula fe abayimbi omuntu agamba bulijjo mulaba ku TV nga abowa siridamu namusasulira ssente zange tanyumisa sinyumiddwa bw'obanga owulira oyagala okumanya abawagizi bwe bageya abayimbi omuyimbi bw'ovanga ku stage dukako mu kasiko ng'abantu badde ewaka awo nga bafuluma omaze okuyimba gwe dduka mu kasiko mukamwanya owulire ebyo byakwogerera atutamye yeeraga ki abantu byayimba tebinyuma eddoboozi tetulitegedde yeepanka tayagala bamukwateko yeeraga kakati ffe bwe twabimanye ebyo netugaa okay bakama baffe nammwe betuyimbira muli bazibu kankuwe nzenze naku stage kankuwe wendongo kyova olaba nteekamu n'oluyimba lwa Kyagulanyi neteekamu kojja wange Kamiliyoni nenteekamu engoma ya Lekedube ne twambuka nengiyimbiramu n'abawanuka nengiteekamu awo ono oli mukwewa ng'oli kabbiya bakamukwata tikiruma bannange bw'obanga olina omukazi gw'olowoolezaamu tuwanika n'ogiwewula endonga kabbiya bakamukwata omwana w'omusoko yonna muluuta yakikola yayandeka ati musanyu naye nze nali nyina omuwala weyagalamu baganda bange basajja bannange tusanye twewalenga ebintu ng'ebyo nammwe omukazi mayembe ga gaali bw'okatanga weeraga saba ekivaamu kigwo enkona n'enoga abantu tosobola namuluuta omwana w'omusogo oyo namuluuta yakikola yali andeka ati munaku naye nze nyina omukazi yasigalamu twali bafumbo najja yeekuba endobo omwana yanjagalya mbwavu netuwewa netugikuba n'ogikkirira basajja bannanga abalina abakabakazi nze nabawo ng'olwo oli mugenda ogula emmotoka mw'odalya tukuyita kudalya oba odalya budalya ng'osanyusa balabi baze kuwagira odalya kandi n'olyoka okwatayo aka Bobi Wine nyimbira kabaka wange n'okayimba nyimbira kabaka ensonga nnyingi ezindeetera okwenyumiriza abaganda oba bakutte ku mitwe bamusoke basennyonyi bagamba wano paundi kwata ekigenda obeera ebungereza awo okwata n'olwako gyawa Kamiliyoni bw'obala bakazifa abatalina nnyimba z'abakyala yalumpa omukyala teyeetaaga ng'ogiwewula ng'oteekamu edikezo oba muyaaya abeere oba akuulakule bantu baba bazze kunyumirwa kyova olaba ye pasita bitegeera ali mu alubamu emubonyaabonya namuga ogenda gweddalu afa n'alubamu oba alubamu yagisuubula walinga eyagula ebyokoola epasi tolina alubamu wagula ebyokoola epasi alubamu emutuddemu epasi alubamu kyemukola agenda gweddalu nasemba ogiwulira ng'eriko ennyimba anamumeka nesiwuliranga yadde n'olumu naye epasi alubamu wagula byokoola epasi alubamu nagenda mulwera ejensi akoleyo ki yagambye mbutayimba kalenda omanye epasi agenda nayambala ebigoyegoye n'abanga omulalu akopperera nnyo ba Chris Brown ewa abeerayo nani kalalu
manyi Manya mwambaza. Kakopa kabeera ku internet ne bagenda bakatungira n'ebintu bya laiso manyi kabeereyo mbagaga kasiru tekabuuka kabeereyo naalya kati kagenda ne kakopa ekisaati ekisaati ky'onaani ono Bawani Chris Brown no musajja yajja wano yawa Museveni engatto Kanye West ne kakiraba ku TV ne kakitunga mbu kafaananye Kanye West ne kajja ne kasiruwalira ku bantu n'alubamu eyo toyina alubamu wagula byokola epaasi kanaalyoka ayambala nnyo oba ayinduza baneze sobola kuyimbira bakopuleeti hati ye bayimbi kati oziwulira dye nze siyimbira bantu batakubangalo bakopuleeti bazibu umbo bayimbira ne babanga abatasanyuse nenga muri basanyuse so basanyuse fannemo okutegeera ate basasula babuuza musanyuse ate basasula sente nyingi nomala okuyimba oli webali kagamba bakopuleeti batubuza kyetuva twegendera ambanywi bawala gibaffe kakiri era abeeranda ne mutuyambe fe abazeeranda ne tuli balalu kopuleeti yo gireka ewaka fe tuwalampa bisenge tuwalampa mmeeza era emeza zwanga singumu etulekawo statement eranda ni ku ttaka lya Queen nti mubaali bazze wano luno olunnabe lwayitawo 224 mmwe mumanyirwe mulinziza fe tetujja na ndongo yaba epasi yakwemoola uyo epasi kati kulabula kikowa abali ebungereza abali ebungereza kulabula kikowa bafunye ekizibu batukirize n'emeza tuziwalampe emeza zeninnyako nga muyomba kuwalampa buwalampi bantu kuzina nkudi yasuzazira enkudi tugenda gizina live ku stage njagala ekiwala ekiri kimaleeto biri awo London ebyana by'abakazi olyo kikaro kiri eyo mboseera kati yaboseera ojimanyi yaboseera sanyo bakalo yaboseera ekyali mboseera yali emboseera ya ABS naye gwe ebisire bya ABS gwe bimanyi neti yali emboseera yakakawuwo kalo tewali mboseera omanyi obunaku buno waliwo abantu benkuze nabo mbulamu ne ng'abambi yeyagale kalo kayeyagaleko kalo yajja wa bulaaka ewayiga muddugavu ng'alinga ettaka kalo oyo mumanyi ogenda kujabo ti kalo ng'afuuse shining zisimanyi ne bwe yabigatta mu kutuuka London Katonda akolire abantu ebyamagero yali kusimba okwo ndowooza ko yava kalo wange ali London twatandika ne bakalo industry embosera ABS lengo tunulira embosera ABS nogigabo genda oboserere biri oboserere eri ku bizindalo by'oku kyalo shani yadda mu America shani yakola ettama ayine ettama yagejja banna yagejja oyo no yakabyanga abawala MC shani mubuzo oyo mukozi wa ku vision yaliwa toyogera ku bantu bamuvinga dda bayingira dda relationship endala ojja kwambala omuntu akwambalire wano kakati shani yakabya abawala nze mumanyi 2016 yalina program eyo y'omusango eky'emisana eligana shani MC nga jana ayogera oluzungu ku TV ya Pasaiga ebigambo byonna nabyogera MC shani nze mama afusi wampaka kakati David okyo bakujjeyo kikulidde abaana beyagala naye mwe munyumiddwa ki mu media nali ku ABS nkulaba okeera mu mpewo amatama ne gakwengera mwasuze mutya tuli wano ku nkulungo y'emulago tonyumiddwa twanyumirwa kizo program zo kindi ofune program y'obulamu naye okeera kugiraagira ebyo kulaga bantu jamu sima jamu yakuttewa oli muvubuka muntu lwaki we positioning about funa ka program yagale ku bawala funa ka program okwete bakame fashimanyi fresh and wabagituwera funa ka program kabaita fresh and clean oberanga selector William yakola nga program nga countdown yeberako bakazi bokka enyimba 10 ezisizo okwotya nga nebwe bankuditeri nyako nga bakalo natongole babirako bakatongole omutongole yakubanga empale ya Bero Bottom najigolola ku Delta TV katongole omutongole yatongola abatongole nalyoka akwana omukazi bwati ku seti nalyoka agonza amaaso katongole yayimbako
omwana w'ente katongole omutongole yatongole abatongole omutongole mbatongole gwe tolabye abantu banyumiddwa obulamu bali mu kaunti zaabwe zabangako bakyala abaliko understand wabeerangawo jjo bossa nga toyogera nga zze yalagawo oba yali muwala muyimbi ajja kukyawa abantu manyi okuma omuliro yadde okolera abantu era abantu bali bagamba oyo yatukolera muganda wange naye ng'ebungereza waliwo Kalitasikaaliyo muwala mulungi ali mu Amerika naye Kalitasikaaliyo yali muwala mukwata mpola tiyakola nnyo bikolobero mu industry. May God bless you sister. Yali muwala mulungi y'amaanyi. Njaga kanoonyako ku Zoom interview Kalitasikaaliyo yali muwala wa bigambo bitono y'omu ku bawala abaali basinga obulungi wano mu industry. Eyakaabya abasajja akayirigombe ne Zani Brown. Bane Zani Brown. N'ebintu bane ebiruwa byerabirwa. Zani Brown yali mulungi. Zani Brown. Era abasajja baamusubwa nnyo. Teyeegaba nnyo. Banenga kalungi. Zani Brown yakaabya abasajja mu industry buli omu ng'ajja amuyikamu naye ng'addayo tafunye kyayagala. Waliwo abawala wano wemmanya abakuuma status yabwe mu industry nga baali tebamanyiirwa. Zani Brown Kalitasikaaliyo kaali kawala kalungi naye ndowooza nga kaabyama nnyo nga tekeeyasa nnyo naye bano ennaku zino be tulina emakindye bali bati batawedde eno salama abaana b'esalama kye banakukola simanyi nakumanya ate wooyita manyize kati ondaba naawe kati ondaba salama tena kigamba omanyi bw'ogenda ate okyuka waliwo ebiseera by'otuukamu nga kirasi emu olina ozireka kati divorce weewalenga nnyo omuwala gw'ogenda naye mu mukwano ng'alina essimu bajja kulikodinga tulabe amakugunyu g'oku social media omuwala ow'amaalo okusula naawe agirabanga opportunity kyova oyingira ekinaabiro omanyi mwe mba mugyemu engoye mukyamuka nga kwata amabina weewujja mu katawulo ak'N3,000 ate munange kibaze kunkubira wano nkyanga bakuteekayo amabina gali wabweru ga black kakati eyo kirasi kyo waliwo abawala nabo abaagala privacy gye bali iki kitende eyo ayagala n'akulya n'obugumba n'abumeketa n'amala n'abusuula kasasiro nga teri ategedde akuwa n'ekijaketi ng'oyingira ewuwe tebakulaba tolabisa ate nga balinamu ku ttooke so abeerandani batulindirire abantu beerandani batulindirire kye baba basuubira ebintu bingi kuba ffe ate tetuyimba kwemoola tuleeta ssanyu waliwo enjawulo y'okuyimba n'okusanyusa nze baleese musanyusa let them expect more fire from me I'm gonna give them all buli kimu ngenda kubawa ate bannyanirize nabo bulungi bampeyo ne ku pawundi bagenda kuwa bampe ku pawundi lunnabe waabwe bagenda kunyola ebiwatu yasuzazina awo okkanga ngokagira olimbo genda dudda mu aluddemu byambala ziri engoye za Maria Antoinette munnamasaka onamula nadda oyinza obutadda naye ojja kudda enkudi ekyatambula enkudishi eri bulala onogibala kali wanga wagiwulidde omanyi ngenda nembeera mu mmotoka awo nenjiwulira okuva ennaalya mpaka Makindye nga babaasi omukama yatukyalidde omanyi endongo ye Uganda abantu kayiiti tebamanyi ngeri gy'okafuna mukaba ka bulumi nnyo omuntu mumuleke ng'asagambize ng'akubyeyo kayiiti ekubeera kaggwako butuula kati waliwo n'abanyiigira interview zaffe emboozi gye tukola enyumira abantu tukolera abantu olina omusanga yagitandise waliwo ekivubuka ekya propaganda kya nuupu kati kyagala okunteekako kubanga wano Bobi Wine kyagala okunsigako obukyaya abantu bankyawe naye ze sikyetaaga nze mukama wange Bobi Wine gwenkola ki interview zibaluma zino mukama wange Bobi Wine gwenjagala era gwennonda era akalulu kange nakamusekiwalingira okalina ebbanga lyonna
wabula engeri gye bannongosa sikyalina maanyi galumba ki front line naye front line sina maanyi nja kutuuyana bajja kungobangu naye ennyonyi yange nze njikuumira mu bbanga kiri kye kyavudde nekitandika propaganda ali na mugaye gwe tojja kunkyayisa bantu tonsobola kunkyayisa bantu ensi yonna ekimanyi lunnabe munankyukakyuka ate struggle bagiyingidde kati ffe tubadde ne musajja waffe ebbanga lyonna ate tetumujjonkera tetumulokera mbu tuddaawo twogere kuba twagala bwa chairman LC1 bwa kansala bwe mupinedda ffe kintu kituli mu musaayi ffe twagwa mu mukwano n'omuntu waffe tetumulinaako buzibu era twogerera wano za kalulu kange kake n'abampayo ssente bakimanyi otegeera so amutujjeeko embeera eyo ate ffe mu Nuupu abasinga tetubaagala twagala yaani yekka ne bwoba Mickey Wine ne weesimbawo tetujja kuwa tetukuwa mwagala muntu kobeere edi yawe ngali wagamba nti mwagala abeere dictator kobeere banjo maani mu Nuupu tetukuwa twagala twasiimayo Bobi Wine empewo gwe zaakwata era oyo bw'alivaako nga era namwe mutandika naffe tugenda tuligenda ngambuyaga betwabadde ku CBS nempulira nga n'amaziga gakuyitamu nogamba abantu bakola buli kimu kyonna mu mbeera yonna bakuvaamu muli kaseera konna nibye wayitamu byonna nawulidde amaziga nga gakuyitamu full figure yaŋŋamba ekigambo abantu abafunye mu ndongo be b'omutima omubi abakola omutima omulungi baba abasekyewa tebafunamu bakyali sekyewa endongo ina okuba n'omutima omubi ofune gwokolera ekirungi enkya yagamba anti kati mwendongo eri bweti nyinza okuba ekyotera nyimbira miliyoni meka oli najja ku bya boy n'omuyimbira meka 2 naganja kuwe mu 7 nomugana enyongeramu amafuta ga 3 enkeera agamba yatuuse na nefuulira nasaba sente endala mubi nnyo kakati mundongo abantu kolagana nabo on business nkolera zino bwoba tozimpa edduuka lyange lireke ojja kubeera bulungi naki n'abantu era tojja kufuna mitawaana naki abantu b'ensi eno bazibu okusanyusa tukola interviews zaffe zino ne zinyumira abantu waliwo gw'osanga emunyiiza muli ne weebuuza kakati twayogedde kyeyi tuli mu kusanyusa abantu baffe byaffe abantu bibanyumira gwobireeseemu embeera kale kwegamba oluusi abantu bakubuzaako kyokola ki abantu munno bwakuyamba funayo akadde naawe obeeko kyozza abantu muleme kufuuka bakominisiti nnyo kwegamba ng'oli awo gw'oli nkwa okama bukami banno leero we bakutwalako out ne baggulira juice enkya gwoba okwatako muki mu nsawo lwe luganda olunyuma naye gweoyagala banno be baba bakamukangeza juice buli lunaku gwe teweenyeenya buli lunaku ekivaamu abantu bajja kwetama bagambe divorce talina kaavaako mubi muyiga okuvaako munno bwaggulira kajuisi leero enkya tomulinda mugana kabiru nkasasudde kwe kusiima abantu balowooza tuba tubaagaza bingi teri muntu agenda kugaa nti divorce oli mukwano gwange nsobola okukeera ku majja gansasulira sente za Faridi ebitugatta bitono nyubanga bwakulya wajaluna mbiru bupiraawo obwo ne bubwabukanya ne bannamwe bupiraawo ne bubatira omukwano kifo ky'abantu babi abantu bayiga omukwano n'okwagaliza abantu tubaagala naye enkyate ne bakusasula bukyayi kwegamba abantu be bakuyigiriza omutima omubi n'ofuukira ddala mubi emmotoka kyojova ogibeeramu ogwo abantu baakulema abantu bakulema okutegeera kye baagala gwokolera ekirungi enkyayogera kibi kwegamba abantu bayiga omukwano kikyoyize mu bantu mbulamu kyenjize mu bantu tuli babi nnyo nno tuli babi tuli bazibu omwana w'omuntu kizibu okumanya ddi lwasanyuka kizibu okumanya ddi lw'omusobeza kizibu okumanya ddi lwasiimye kizibu okumanya kyayagala obadde okimanyi tuli kisolo naffe tuli kisolo ng'ebisolo ebirala ng'ente kyovula omugenzi Katolo bwama yagamba ekisolo kye bayita omuntu kiri complicated nnyo mu bisolo bye naalabye ku planet Earth
ekisolo kye bayita omuntu kiri complicated. Tomanya ddi lw'okisanyusa, tomanya ddi lw'ekisiimye, tomanya ddi lw'ekitawakadde, tekikuta, tekimatira na byansi. Okitegeera? Tekimatira. Okitegeera? Nze naagalanga nnyo ebyobufuzi. Nga manya ebyobufuzi omuntu akolera bantu. Kubanga yeesimbawo ayagala kukolera ki? Bantu. Ekikuyigula n'otuuka eyo n'otakolera bantu kiki? Kiki ekikwambala? Watunnyonnyola n'otugamba njagala kukola ki? Lwaki tewatugambira ddala mu mpendye? Nja kuba wanga 30% ngikomyewo tuginywe omwenge. Tuginywe walagi. Okusinga okubugukirizanga abantu n'obalimba. Nze nayagalanga nnyo obwa MP okwesimbawo. Naye okusinziira feeka ali mu bintu ebyo. Ne bwompa obwero si wano tompa. Toyagalira ddala. Abantu bakukyawa. Kubanga ebintu byonna olimba. Toyina kyokolera abantu olimba balimbe. Ate naffe bannayuganda tuli basiru 2016 kugenda balaba akadodi nga kazemu Uganda ni yatuloga olusi mbeerawo nenga n'eggwanga lyaffe lino ani atutwala ubani yayimirira kasozi n'alifuuyira emmendi eri emimwa 5 munnayuganda mwangu akalulu nga kazeemu awo efuumu wano kyebiri funa ekyebiri kakadde wana abantu bakolera olunaku lulambo oba bwavu gwefunayo gwowalana okwata ekyebiri ofune bodo ofune n'ebipapula obaga gundi nkuwalana bagenda ku mulyango gwe bawanike devotion yaloge eggwanga lino ali kasolya alaba etegeera kakati devotion ensi bwetyo nenga tuwebaza omusana tekuba mu kamera eyo ndabanga gugikubyemu abantu b'Ebungereza ensonga lwaki naneza liri puzzle no era abakulu aba Global Talent Promotions togendangako Bungereza ani ngenda gwakubiri oli waddongo ngenda gwakubiri otandise okuluka omupango gw'okuyitamu Ebungereza nali ngenzeeyo ngenda gwakubiri nzira mu September na Afrigo Bank wali ogenze kola ki muna mawulire nze nkola byange amawulire galiwo nze puzzle n'ekuwa passport yange n'ogirabako obulabe ojja kutegeera nti tutambudde otambudde musajja wange embeera eri etya eri wagende wakyuka munanga omuntu bw'atambulako okyuka edda wayinanga omutima omubi guliwa bannange guyina obuyisa obuvunduvu nga nkola ki naawe wekolakolanga ebintu ebyekifala nga nkola ki naawe puzzle edda omanyi munawe omuntu kati waliwo omuntu gwolanga bambi ekimutawanya butabeera exposed mpozi ng'olina abalala ali awo yenyunyutako omuliro bw'asanga abantu neyedduka neyekweka nomuga genda obeere mu kibira era akaali kuba ffe tuyagala tubeeramu naye kati okuva lwe watambulako n'emmotoka ovuga puzzle nedda wajjira ku BBS puzzle twogere mazima njagala tudde mu mazima nze nempaana akawoowo ate tonkuba lwakuwaana kawoowo nedda wayambalanga wayinanga nkumanyi wayinanga kiri ekyambalo omanyi muyina ekintu kyemwambala tulage ekooti eto gyekooti yetukula kakati wayambalanga kataaga akaliko amawulire aka BBS oba wayambalanga ka media stations ki kali ng'oteekako bwoti mbw abantu bakulaba oli munnamawulire omanye ebyo ebibalimbalimba simbeeramu obwo obulamu bw'ekisirusiru kati ak'okuwunya obubi bagenda katemamu nti wali owunya bubi ndi munnamawulire n'oyambala butaaga militale bwekusabika embooko waliwo gwe nalaba bassa emiggo bamukuba bali abaana batabani batibuhabulwa bazibu b'omuggo ate bamanyi ewaluma abo abaana ba Museveni abo bali awo emakindi awo bajjudde awo balina bala ekintu kyabwe eyo balakisi eyo gwe batambaala obawulira abo ab'obukofiira obumyufu balina we bakuba wano oliwo akantu wano mbu bakubawo n'ofulizinga balina we bakuba obuntu bo babusoma eri ekisolo kye bayita omuntu tokikuba nnyo bw'okikuba kabina tekijja kuwulira balina wano we bakuba di olaba amasanzi nga gayitawo bwe gati abazungu nga bayitawo di kakati waliwo gwe nalaba bakuba emiggo temunkuba nze ndi w'amawulire va miggo
amawulire bali boliko basevinga mukama waabwe obesibyeko ekwolo babawa n'akasiimo nti amukubye bulungi embooka enyooke leero embooka enyooke twongeddemuko katiipu embooka erimu katiipu kamera nagirabye edda ng'otukubizaamu omusana jangu wano bwoti ajangu wano naye girekeeko ng'etambula ffe nga twogera wayiga kamera guli awo kati awo tola nti kamera erabika bulungi Puzzle nga tunatera okumaliriza byonna tubirabye tubiyiseemu okutuuka wano Mukama Katonda ono mwebaza ki essaawa zino mwebaza Mukama ekintu kimu okuyiga ensi neebaza Katonda olw'obulamu neebaza Katonda okubeera mukwano gw'abangi neebaza Katonda okunjigiriza okubeera omugumiikiriza mu buli mbeera abantu bangi balemereddwa obulamu mu nsi muno lwa butagumiikiriza ebizibu oluusi bwe bijja topapa sooka okkakkanemu Katonda oyo ali waggulu ensi eno yagituweesa ddembe we are equal toliiwo nti Katonda yakutonda nti gw'ogenda kwetika emisalaba gy'okubonaabona oli mwana waakwagala nnyo era akulowoozaako n'abo bajja mu bulamu bw'ensi eno aba abaagala kubanga ye yatutonda Mukama waffe kakati towanika eno ensi Katonda yagituteeramu okugezesebwa guma olinde neebaza Katonda okumpa ekitone ne sitakoma kuyimba wabula okuganja waliwo okuyimba naate n'otabeera muganzi tumwebaza Katonda olw'ekyo ate ne tutakoma kuyimba buyimbi kye bayita obuganzi nti ne bwe tuba tetuyimbye bye tunyumya binyumira abantu leero waawuliddemu okuyimba temuli nembooza abantu ejja banyumira era ogenda balaba musajja waabwe kale ebigambo bye tunyumya bangi tebasobola binyumya basipiika bibalema manya bagundi bibalema baani oluusi ab'ebitiibwa nga bw'olaba nti baseeka oluusi abasumba oluusi abantu abandize ne babyogera eby'ensonga ye ne babyogera banaabiwulira abantu oli kyava yeeterako TV ye ng'ali mu Amerika n'akuweereza ndi wano nkulaba munsanyusa tukyebalize Katonda ekyo divorce gwe gwani atuuza ab'ebitiibwa ne batuula mu mayumba gaabwe oli n'ateekako sikuriini yeggaggadde alabe mmwe nga ggwe tasobola kulaba bali naye alaba kuki alaba mmwe tukyebalize Katonda tukisiimire Katonda kubanga ate twerabamu n'ebitone ebyaki ebyenjawulo kati kuyimba tuteekako n'emboozi eno enyumira ki abantu kwegamba ne weezuula nga ogenza ogaziwagazi omuntu ng'akwagalako ebintu bingi ebigambo byo music wo eneeyisayo embeera zo ebyo byonna tubyebalize Katonda kyovula buli lunaku ebintu bikyuka kakati omuyimbi bw'obeereyo n'osirika n'otawa ku bantu life story entuufu wekanga following toyina ate ffe abajja ne tunyumyamuko n'abantu following amaanyi ensonga muzuulidde bulungi bannange nyongera okujjukiza gwe Munnayuganda atulaba tuleka muwayidi musajja omusajja ono asigale nga bamulaba bwanyiga ku ssimu ye nyongera okutegeeza gwe Munnayuganda awangalira mu UAE mu Dubai Reigi ne Saudi Arabia ngenda ne Saudi Arabia ogenda biri mu mukaaga mutegesi yani Lala events mukyala muna Kenya Saudi Arabia tujja Saudi Arabia Jeddah Damam sibimanyi bulungi ntambudde nnyo ye Jeddah Damam oli watya walungi ngenda kuba wegendereza ba promoter beyo mwana basula bayimbi mu bizibu neze bansaasire babize mu nsaasire sina maanyi simanyi kulwana balina okuwanga omanyi okudduka simanyi mesinde nze wonkwatira ninga mwana muto nfukirawo mu mpale mpanika bikona gamba banange munyambe nava Uganda mu nsaasire nyinza okubalajanira abo bantu
ne bakuta bagamba katumute esonzija enkudi tugenda gireetako eyo weewaawo abali mu Dubai awo okutwalira awamu Rage live in concert agenda abeera ku Club Venom muva Bulaaya kutegeeza nti Rage agenda bakuba endongo okuyingira diramu 10 ordinary diramu 2 VIP diramu 1500 emeza ino egenda okutwala yo kati awo boli mukuwebwa kaba katandise okukka kojja wange kamiliyoni yakaninyisa mulojjo akasooka yakakulinyisa yakaninyisa kojja wange era kamiliyoni ye musabira byonna sina byenzija kumusabira kuba mugagga buwangazi yanninyisa akanyonyi nenkawulira bulungi nenkanyonnyoka wano mukuva wansi kaali katya awo kalina engeri gye kawewano sajja munnange enseeno ebimu bajja biyita amaalo naye owaayi gye twakulira enjala zivaamu keera kukima mazzi nesota negiruma leka tutuule kadirisa abantu batuleke tuwolese ku maalo mutusaasire we mukulidde embibuga temulabye ennaku abantu bamanyi ennaku bakulaba oluusi kuyitirira abantu bagalaba amaalo gayolesa naye gye twakulira abantu bamanyiyo abantu baali banyweddeko ku mazzi entezeganywa abantu baali bakeddeko okukima amazzi abantu baali basomyeko nga tebali mu ngatto abantu baali bambaddeko uniform okuva mu P1 mpaka P7 nga toguze endala abantu baali basomeddeko ku ssomero nga towulirangako ne ku ssomero lye wasomerako nti waliwo omuntu eyali afunye diploma abantu nga towulirangako yadde yali alinye ku nyonyi noonoonya essomero gye wasomera nga towulirangayo nti ono akolana mu kitongole kya umeme nengaokanya kusomerayo obulamu gye buli eyo waffe abantu baali babeddekaawo nga ne kando teriiwo nga n'amafuta mu katadooba gabula ettaala ey'olutambi tadooba abantu baali baliddeko doodo kawunga abantu baali banyweddeko obuugi ku muwogo busimagiza abantu baali babaddekaawo nga fiizi emitwalo 2 taamu neetuuka nga tegiriiwo abantu baali babaddeko ne basisita baabwe abasajja ne bababbe waka ku myaka 15 ne babafumbiza oli najja ne bagamba ye mukoowo n'otunulira omuko naawe nga n'omuko eyatutte mwannyinazewo ati a very young age kannyinaze ne kafuna olubuta ati a very young age nga nemuko talina obwo obulamu bwe tubunyumiza abantu wano oluusi ne bagayita amaalo bwe tukuliddemu bwe tuwangaaliddemu kyovula tugamba abantu muleke abaana b'abantu abantu mubaleke balyeke balidde mu nsi banyumirwe ebyo naffe divorce tubirabye abantu tebabimanyi gyebiri nga gwe gwolina okukyusa olugero lw'ekika kyonna nga gwe omu mukama gwayambye okyusa olugero lw'ekika kyonna sigira abantu bali babaddekaawo nga nennyoko talabanga ku ssimu nereero otwala essimu ewaffe abantu ne bakuŋŋaana bajje balabe essimu eri katulabe teeno nga teri eno nga nka mu Uganda gyebiri abantu tebabimanyi bakulidde embibuga n'olw'ensonga eyo abatulaba wano bannange ffe buli kyettuukako mu nsi tukisanyukira ennyonyi bw'ogirabangaawo mu bbanga nga wali ogituddemu weebaza gomanya ati kati abali awo bali mu bw'owulira nti eranda ne bakuyise n'osanyuka mukama bwakuyamba abantu ne bakwagala ku busiiwuufu bwo n'endabikayo ne mistakes zo lwaki tofukamira n'obeebaza kyenva ntwala omukisa guno okubeebaza mwebale gwe bw'oba olaba ndi awo nti nze nnyina olususu ninga Chris Brown siruyina ndi awo bwe ntyo olususu lulinga nga lwe baafumba mugundi mu tanuuru nereero lwaga nti Katonda ayamba kunaaba n'otukula wayipusi eno yeddaabiriza neoyisaayisaako okyuke obeeremu akakola ki akatukula atukula otegeera
obwo obulamu bwe tuwangalira nabadde ne coach Mayanja eggulo nanga nkutumire coach Mayanja we bwayise yatukubanga emiggo nangamba oyo omwana oyo coach Mayanja abayise mu ngalo zaffe coach Mayanja mutumidde nnyo naye baatuyigiriza ensi anti coach Mayanja akusanganga n'akubuuza ovaawa kendeka ng'oli mu kuzungazunga kiro n'ofukafuka mu mpale n'odduka onaaloopawa be bannannyini bwayise n'omugenzi Zebula Ssenyange Mando wakutte essimu ebbenga gagireetewa kubanga naawe omanyi gye wagijje wagiguze mu Kimumbaasi terina biwandiiko ng'omuga kochi twala kochi nkulamusizaako nnyo Coach Mayanja ne banna bwayise mbalamusizaako nabadde naye eggulo bwayise yankizo nnyo mu kukula kwange bwayise kazo mu Kafunda na bweru eri nga mu Kabira mu Katoogo stole liri paza agattira nnyawo bwayise Sentiruuku Kawempe Tula eyo nabeeranga eyo otegedde bye nakugamba nga nti nakola ku radio natambuzanga bigero okuvanga eyo natambuzanga ebigero okuva ebwayise nzije ku ensambya ku radio kati nalinanga kodi ng'aba boda mbalimba ngambagamba sente zaagudde wa boda nga gazagudde zitya naye ng'omugamba bw'obodda gy'odda ntwalaako ng'akutwalako kubanga no ne wa message nga ganzira kireka ng'adde kireka ng'oyimirirawo ofata endala nga naye omulimba by'omulimba nga gankoma mulago ku laawundi nga nkutwala naye ng'otuuke mulago ofunawo nga ganzenzira kamwokya nga weekanga transport owewa muwewe vadde owewa ensi nga poliisi ne bwekusiba ekutabuti genda tolina yadde akweyimirira tolina yadde yakuleetedde emmere Kampala tolinaako muntu wo ani kati yensi gye tuwangalidde ebyafaayo bino birijjukirwa n'abalibeerawo bazo nti yalina olugendo lwe yayitamu era abantu oluusi bwe batulaba bakuba enduulu mu ngeri ey'enjawulo eyo enduulu teeba yakuyimba waliwo omuntu akubira enduulu bambi ku byalaba wano by'omunyumiza naga akafeki kamuwagira ensimbula enduulu omwana ono asanyuke mukwatire emitwalo 5 gimuwe otegeera omwana ono ayise embingi kyenva nzija mu ndongo okumulaba kangene mulabe kangene muwagire era abantu balina ebibaka nti kati gundi gwe tuwagira abantu balungi nakuzinagamba kati tukuwagira naye kati wandibadde ozimbayo akayumba akapoloti wakaguze kuba ffe akamotoka wakyusiza tujja kuwagira ojja kukola ki ojja kukyusa kyemba mbayita mu Enkudi Beach Festival ng'ennaku 18 ogw'omunaana diva beach Entebbe oba kano kuba osoosa bajje ku mbaga yange ku mukolo gwange abagenyi bange mbayise gugenda kubeera mutwalo gumu okuyingira VIP emitwalo 3 Tebe miliyoni 3 waliwo mikwano gwange abalina mu kasente nga bo baagala bampagire funduukululu erigino teenoneka nga bo baagala bampagire lumu bakole ki bansimbule kwero beach nja kusanyuka obbalaba abantu bange ate era abantu be bakinsaba saagala nnyo okukola bintu bantu bye batansabye bakama banga 18 ogw'omunaana tutandika nga 17 mpaka nga 18 tuli mu festival ya naku 2 abantu bazina nkudi abantu bali mu nkudi badigida bajje bampagire kwero beach bakama bange nja kubayimbira bulungi ate ndi mulungi ku live music bebe kulu yatendeka bulungi bekulu yapanga live band ye Gagamero band noyimba n'empisa isaamu soka training kenafunayo ndi mulungi ku lukoba ati bo bajje banyumirwa abaagala olukoba abaagala siddi tulina ekinyanya tulina endongo yakabadazo tulinayo yakabadazo mpya eri Masaka awo ekulembera omwana bamuyita DJ Ratso eri yawoomye ate endala ayina engeri gyawe wa disikawo ate ye yanjawulomu naye
era banaye buli muntu ajja ne style ye ate nayo yawoomedde bannamasaka okufa kati njagadde era tisoyo mulete Kwero Beach Entebbe abantu abakubiremu ku ndongo ya Kabadazo okuyingira mutwalo abanajja kulunga 17 gumu kitundu ennaku 2 ng'oli mu festival endongo egenda kuba tusimbye endongo 2 ku 3 kaka tezikira bwe natandika okwogera tejja kuddamu kuzikira gwe bwozinanga okoowa genda ko mazzi bwomalanga webaka tenti zijja kubaawo camping tent nga webaka ngozuku kogiddamu nkubiriza abantu bateeke engoye zaabwe mu bbaga bajje nazo tukube enkudi paka kuwulira bubi naku 2 tuli mu nkudi kale lili puzzle twetawonako olwaleero badde nkyakujukiza abantu be Dubai mu Vabulaya Promotions akutegeeza Rage ajja kubeera mu Dubai anaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga omwezi guno ogujja tubuza bunooza naku ntono nnyo okulabika nti Rage ajja bakubira endongo enaku z'omwezi 8 mu Dubai enaku z'omwezi 9 ajja beera Abu Dhabi mu Dubai okuyingira ddira mu 10 ordinary ddira mu 2 VIP ddira mu 1500 emeza ejirako ka wine